Kennedy Mutenya ategeezezza nga ku mulundi guno abasambi abasukka emyaka 20 basubiddwa empaka z'omwaka guno nga kino kigendereddwamu okuwa omukisa bamusaayi muto okugyayo ebitone byabwe. Annyonnyodde nti ekigendera ky'empaka eza Copa Coca Cola kirina okunywezebwa buli mwaka era nga ku mulundi guno empaka zeeyongeddemu ebbugumu olw'amasomero okweyongera. Temuli muzanyi alina kusussa myaka 2 ateekwa okuba nga tarepiitinga nga kotaddanga mu kibiina kyonna mu secondary school ng'ate muyizi wa ssomero eri. Ebiraga emateeka agafuga omupiira nga bulijjo. Robert Davis nga mukungu mu kampuni ya Coca-Cola alaze omugaso gw'empaka zino nga guli ku kuggyayo ebitone by'aba musaayi muto mu nsi yonna era n'atendeza Uganda okumanya obukulu bw'empaka zino okusinga amawanga amalala olw'omuwendo gw'abasambi ogwetabwamu buli mwaka. Eddemu okusinga kw'abo amasomero agaaliwo omwaka oguwedde, so interest ekyaliwo. Ko akakiiko akafuzi katunuulidde enkalirira ku basambi abagenda okwetaba mu mpaka zino obutebe bacupulinga enjogera y'ensangi zino bweri era nga kaminsona wa minisitule y'ebyemizannyo Omala Peter agambye nti abakulu b'amasomero aganaasangibwa nga bazannyisa abasambi ab'engeri ng'eno bagudde ku kyokya. Looking at not only the teachers but even the head teachers, we are discussing to see that head teachers take some responsibility to ensure that it's really bona fide students from their schools who participate. So we are trying to strengthen the regulations and rules and the sanctions that come with that. Kibuli SS bwe bawangula ekikopo ky'omwaka oguyise bwe baakuba Nvara SS ku ggoolo emu ku bwerere eggulu era lyerimu ku masomero agatunuuliddwa saako St. Mary's Kitenda abaakakiwangula enfunda eziwera 7. Frank Serugo, WSTV, Kampala.